had refused to come because I told him that, I'm no longer your deputy. I am a senior presidential advisor. And I cannot be deployed by a minister. I can only be deployed by the president only. He is my appointing authority and he is my supervisor. So I said, no, you see, this is it. Those things are done now. We are at different levels. You see this? So, but I said, since we worked well, you were my CDF, we worked very well. Let me help you and go there. But also, I am a member of Wazalendo. Bye bigambo bya Lieutenant General Peter Ereru ng'addamu General Muhoozi Kainerugaba olwa tweet ze yabadde apostinze ku X ye. Ogamba otya gwena ali Kampala TV 256 nkubuuzaako ani nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo. Ennaku z'omwezi ziri 21 omwaka Desemba tusemberedde okubeera nga tugumalako. Gwe wenna ya subscribinga Kampala TV 256 nkwebaza nnyo omwaka guno nti kyokoze kibadde ky'amaanyi. Ate naba kubanga osubscribinga nkujjukiza subscribinga, commentinga, sharinga ate era likinga. Wiiki eno yonna amawulire gaadde gatambulira ku General Muhoozi ne Lieutenant General Peter Ereru. Oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'ategeeza Lieutenant General Peter Ereru nga bw'ali bafun talina kyamakulu kyonna kyagatta ku ggye ly'eggwanga Uganda, era nga yavuddeyo n'ategeeza nti Mukama Katonda bw'anaamuwa chance ati n'atuula mu ntebe y'obukulembeze w'eggwanga, General Peter Ereru y'omu ku basooka okuteeka emabega w'emitayimbwa olw'ensonga nti akoze ebikolobero bingi omuli okutta abantu naye ate yeekwese mabega ga President Museveni. Kati nno olunaku lwadde lwaggulu Lieutenant General Peter Ereru n'asobola okuba nga addamu CDF General Muhoozi Kainerugaba. Yavuddeyo n'amutegeeza sikyali mumyuka wo, nze ndi presidential advisor, kitegeeza nti ye aliwo ku advisinga President Yoweri Kaguta Museveni. N'avaayo n'ategeeza nti ye takyaweebwa orders kuva eri General Muhoozi. Kati nno Lieutenant General Peter Ereru okuvaayo n'addamu General Muhoozi Kainerugaba osuubira nti General Muhoozi Kainerugaba essaawa yonna agenda kubanga avaayo n'ensonga endala oba naye anaabeera amuddamu, wabula nga kati kirabika olutalo lwongeredde ddala okubalukawo. Wabula ly'eggwanga Uganda lyavuddeyo ne lyetondera eggwanga lya Sudan ey'omambuka. Ojja kujjukira nti era General Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti singa Donald Trump anaabeera amaze okutuula mu ntebe y'obwa pulezidenti wali mu ggwanga erya Amerika, mu nnaku lugenda kubeera lumu agenda kuba asobodde okuba nga alumba abayeekera bonna abali mu ggwanga lya Sudan okuba nga ajja kubakuba okuba nga bonna abamalawo. So n'eggwanga lya Sudan emabega awo lyabadde livuddeyo ne liwandiika ebbaluwa nga litegeeza eggwanga erya Uganda okuvaayo mu bunnambiro basobole okuba nga babeetondera olwa General Muhoozi okuba nga yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ajja okujja mu ggwanga lyabwe okuba nga abakuba, ate nga bo kyabanyiiziza nnyo n'okubayita abayeekera. Wabula ye Lieutenant General Peter Ereru avuddeyo n'amuddamu n'ategeeza nti tokyali mukama wange, ebiragiro ampa ebiragiro ye President Yoweri Kaguta Museveni kuba ndi senior presidential advisor. Nja kuwagaliza olunaku olulungi gwena mugana gwentambula naye Kampala TV 256 atanaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza subscribinga likinga ate era commentinga. I had refused to come because I told him that, I'm no longer your deputy. I am a senior presidential advisor. And I cannot be deployed by a minister. I can only be deployed by the president only. He is my appointing authority and he is my supervisor. So I said, no, you see, this is it.
Those things are done now. We are at different levels. You see this? So, but I said, but since we worked well, you were my CDF, we worked very well. Let me help you and go there. But also, I am a member of Wazalendo.